omuduumizi wa UPDF General Moses Lugaba era nga yesentebwa ekisinde kya Patrick Ligo Uganda baddiddemu abadde omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa okuvuga ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika mu Parliament y'e12 mu bubaka bwatadde ku mutwe gwa X General Moses ategeeza nti olwo okwebuuza ku muduumizi w'ebitongole ebirwanyi ku ntikko era nga President Yoweri Museveni basimbye Tayebwa adde mu makwata ekibiina ky'endala mu bendera ku kifo kino kiddi okulwokubiri lwa wiiki ewedde aba PLU nga bayita musabandisi wa David Kabanda era omubaka akasambya akawunte okusoma ekiwandiiko ekyaweerezebwa General Moses nga basaza mu bwagizi bwabwe baali bakola eri abadde Sipiika Nitamongo n'omumyuka we Tayebwa nga bwe balinda okulungamizibwa kwa President. General Moses Lugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Mong ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyowa Sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Bwe yali alayizibwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde Tayebwa yategeeza nti yali alinda okulungamizibwa okuva President kwekyabazaako. I want to thank the President who first of all gave me an opportunity to serve as government chief whip. And thereafter, he promoted me and I served as Deputy Speaker. Now my duty as the true cadre of the party is to wait for further instructions from him, and I have to duty and 100% comply with whatever instructions he will be given. General Moses olufulumiza obubaka ne Tayebwa n'agenda ku mutwe gwa X n'asaayo vidiyo nga yaniriza ebituukiddwako. I haven't seen anything because I've been busy looking. But if it has happened, I thank the Lord because we've tried our level best. You know, I've been reading and watching a lot going on in terms of what we've done and our delivery as an office speaker and deputy speaker. And I will reserve my comments. I watch from Amon because the major functions of Parliament as enshrined in the law representation, legislation, oversight and appropriation. Mwekyabako okuli Dr. Keva Kiwano ku Wakibuga West ne Tom Bright amoti bagamba nti okusalawo kuno kulungi nnyo ku Tayebwa wadde afunye omwenyirivu mu nzika ya Parliament mu kisanja kino. Mu butuufu sinawulira muntu yenna mu Parliament wano akomplaininga ku Honorable Tayebwa. Ekyokumujja waakyo ekibadde kigenda tufiiriza experience y'amaanyi nnyo. Twatandika naye mu 11th Parliament ate yabadde mmyoka kyakola akimanyi era bigenda kutambula bulungi. Yes, ali mu kiseko mbaka obukoma Nsimbi North ategeeza nti bwebalize kimu President kyanasalawo. Makanga President Museveni tanaba kulangirira nti ono agenda kubeera Speaker oba Deputy Speaker. So saazi tukyalinda mpaka lwa mukaaga. Wabula mbaka Mukuta South Sudan Nakawuki ategeeza nti akabondo k'abakabina alemo abamu Buganda bamunozedde yesimba ku kifo ky'obumyuka bwa Speaker nti bwabugandirekiddwa mu biga bifo ebyenkizo. Era jjo ekifo ekyo twakikubyeko akalulu kwakwaddeko ababaka ab'enjawulo abeegwanyiza okukakkana nga Nakawuki yateekeddwamu obwesige. Kyokka ategeeza nti abakulu mwena alemo bwe baba banasize okumyawo Tayebwa tamulina kubuzibu bwonna ng'omuntu awakumuwagira. Seeke we neeba esazeewo nti ku luno tebagenda kutunulira kintu kya jenda, tebafaayo ba Sipiika ne Deputy bonna baami. Sisobola kubawakanya naye kyenjagala ekibiina kitegeere nti President weeri nti abakyala nabo bawa consideration kubanga emirimu abakyala tugisobola. Mwekinesinte waba n'abalwanyi ngwadda namwagi mpeza President olw'enkola gy'ayise ekiikira gy'atandise naye nga yakamala okulayira. Kyokka ategeeza nti President aleme kukuma kwa Nitamongo yekka wabula asanye okugendera ku maanyi ga Parliament ne ssente ezigiweebwa. Era osanga Sipiika ng'ayogeza amaanyi mangi nnyo oluusi n'okusinga President. Nosanga Sipiika ku mukolo nga wa ssente President atasobola kuwaayo. Naye Sipiika omulala ne bw'anaddako n'omulala ne bw'anaddako nga tebamaze kuddayo kusala amagezi ga bintu ebyo bibiri, amaanyi ba Sipiika ge baba nago mu Parliament ne ssente ze balina. Era eggwanga lijja kusigala bw'ekyo. Abantu bagenda kukyusa nziba ya ssente naye nga tebakendezeza mu bubbi bwa ssente. Bakyusa nziba n'abamu ssente ojja kusanga efe ababeere no mu nsiko
ojja kusanga abantu bazirese bazisimidde. Ona seba ne Uganda bakiriza wabeera okulonda okw'ekikungo parliament ezokka eveewo esigerefu ziri kulembera eggwanga balyoke badde bagitereezedde ku mulamwa. Bannayuganda batuwe omukisa tugende mu referendum executive tugiwe obuyinza bwa parliament okumala ebbanga eritali ggere executive etutereereze parliament omuntu asobole okufuna emirembe mu nsi. Kooti y'emmotoka n'ennyumba ez'ebbeeyi agamba nti Amongo alabika abadde n'ebigendero ebyekusifu. Tugambye nti omuntu bava mu kibiina ekirala ajja ne mission ze. Kati mwe mujja kusanga Anita mumwogereko naye nga n'ekyo kyakola yali mission. Ye Joseph Biribaasi yenyamidde engeri abakungu mu gavumenti babbamu ssente kyokka ng'omuntu wa bulijjo asigala akaaba. Tubonaabona kati nze nva kulima naye nga tunyigirizibwa mu buli kye tugula olw'okuba nti ssente zigendera mu bintu ebitagenda kutugasa. Atedde bukazi bwa kulumira gavumenti okukwasa abantu banekisa ebitundu ebisinga mu ggwanga biri mu mbeera embi. Naye kwati amakubo gaffe gano okulaba nti amakubo gonna mabi. Ogende kubeera eyitamu erigenda Bukalasa ku Lands amakubo mafu nnyo. Ku mmotoka ya Rolls Royce ategeeza nti akoma kugiwulira ku Nnaabakyala wa Bungereza. Owa Bungereza Nnaabakyala naye wano badde sigirabangako nti omuntu owa bulijjo ajja ku ddaala eryo ne pulezidenti yali badde kale pulezidenti nga yagirina. Abatuuze abalala bagamba nti emmotoka eno batya n'okugyogerako kuba erinnya lyayo zibo okuyisa mu kamwa. Natuwulidde bakiyita Rolls Royce naye nze nganze bwe mba ntunuddemu ebintu bino nti buli muntu alina obulamu bwe mwaba abutambuliza era bwe yeeyisa ng'afunye ssente. Ate omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga avunaanyizibwa kulondola empeereza za gavumenti ekisa kya Mukama wadde Amongo amagezi okulunkuma ababaka bonna bazingawa ssente nabo banoonyerezebweko. Nga ne suuti ze bambala olwaleero gwe bavuma yazigula nga bannaffe abamu nga n'emmotoka z'ebbeeyi ze babadde bavuga kati nga beekweka mu Pulimo ne Wish babadde bavuga za Anita Amongi. Abantu bangi abalidde ku ssente za Anita Amongi. Asanyukidde ekyomulinzi wa UPDF Gino Muzika eno Lugaba kyali mukola kuba kigenda kujja mu kutereeza ekifaananyi kya gavumenti kibadde kyayonooneka. So nasanyukidde nnyo ekikola kino ekya CDF ekyokuvaayo n'akwata ku mutwe abo bonna abadde bafumbekedde mu ssente z'eggwanga.